Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine His Excellence ayongedde okuteeka mwami Tebukabulwa ku nninga era baganda bange mikwano gyange we muwulira nti Museveni akutuse temubaako kye mugamba kubanga ye ebibye si birungi nnyo era twongera obajjukiza n'okubategeeza nti pulezidenti waffe akyali mu UK London akyali Bungereza agenda asinkana ba delegates ab'enjawulo okubategeeza baganda baffe mikwano okubategeeza baganda baffe mikwano gyaffe nti Museveni alina okugibwako obuyambi bwonna obubadde bumuweebwa kubanga ssente ze bamuwa ate azikozesa kutulugunyamu bannayuganda era kutulugunyamu bannansi. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine His Excellence elected President of Uganda ensonga zonna ajja kuzikola. Weewaawo waliwo amawulire ge tufunye agalaga nti baganda baffe mikwano gyaffe abaali abagenda mu maaso n'okuba nga bawambibwa era nga waliwo omukwano gwaffe bawetibwa Masaba Faustin yawambiddwa naye nga baayise mu mukwano gwe n'amugamba mbu jangu wano e Munyonyo bwe yatuuse Munyonyo munnange ne bamusalako so twongera okumusabira tulabe yonna gy'ali naye nga ye pulezidenti agenze mu maaso n'okola history ate nga tubajjukiza nti byonna bye tulaba ne bye tuwulira byonna bijja kukyuka. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine mukama waffe tukwebaziza nnyo ettaffaali ly'oli mu kuteeka ku ggwanga lino okwewaayo kw'oli mu kuyitamu na buli kimu ky'oli mu kukola okulaba nga Uganda eno ekyuka ng'eggwanga lino litambula ng'era ligenda mu maaso. Tuli basiimu nnyo mukama waffe ate ne tukusaba tutambule bwe tuti byonna bijja kutereera buli kimu kijja kutambulira ddala bulungi era buli kimu kijja kuba kyanjawulo. Tusuubira nti Uganda eyawamu ye Uganda etambula. Tweyanziza nnyo pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine weebale okuteeka ttaffaali ddene ku ggwanga lyaffe era tusuubira nti kati tutambula. Gyenfunye era yendeetedde okuba nga nzija kipayopayo nzije tubeere nga tubyogera Where Masaba muganda wange Paul Isooba nkutumiddeko nnyo kutumiddeko muganda wange mwebale kukola mulimu twagulabaawo ng'oli ku security y'omukulembeze n'abalala mu ggwanga erya mu kibuga London mu ggwanga erya UK nga omulimu mugukolera ddala muganda wange tubeebaliza ddala nakandi wa Bobby Ssentamu nawe nkutumiddeko bane musharinga video eno tubeereko obubaka buno bwe tuyisaawo kubanga na information gyenfunye era eyinza okubanga eraga nti muganda waffe Masaba Faustin ayinza okubanga tali okay. Yensonga lwaki nzize kuki awayo ndi bulungi yensonga lwaki nzize ku makya gano ate mbeere nga ngenda tetera kubeera nkola yaffe kubeera nga tujja ku makya ku makya tubeera tukola mirimu naye bw'olaba nga byonna bye tukola tubivuddeko ne tugamba kojje live kiba kitegeeza ensonga nkulu. So kakati baganda bange olunaku olwaleero nga we mbagambye nti ennaku z'omwezi ziri simanyi oba mumpulira bulungi musooke muŋŋaye nti mumpulira bulungi awo ndyoke ntandike gwe wenna ali awo ŋŋamba nti nno sound eri kiriya n'ekifaananyi kiri kiriya mbeere nga ntandikira ddala bulungi nnyo. Okay. Alright. Naye soko ŋŋambe oba sound eri kiriya n'ekifaananyi kiri kiriya nakandi aŋŋambye nti biri kiriya. So baganda bange kantandikirawo wennyini. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 25 Apuli lwenkoze video eno era nga eweze wiki namba okuva muganda waffe Masaba Faustin lwe yasembayo okulabika ku social media nzize kukola security alert olwa gundi oba alert oba whistleblowing naye nga yenna abanga ayina information esingako kujemba leetedde ajja kubanga agituwa. Masaba awezezza wiki namba nga talabikako ku Facebook oba nga talabikako ku social media yonna wiki namba nga sinabafuna information nange mbadde nga nkyewuunya kubanga eyo tetera kuba nkola ya Masaba ensi ye emuli ku mutima
emuli ku mutima munda tasobola kumala lunaku nga takozeyo ka posti oba kale okujjako ko live oba mukitegeera. So bwe nalaba nze ng'ennaku zigenda ziwera nga Masaba talabikako kubanga Masaba asembayo okulabika lwe yali ku kitebe ekya National Unity Platform era n'abeera ng'akola ki ng'asisinkana omukulembeze. Yabuuzaako ko ku mukulembeze awo mwenna mwabiraba yabipostinga. So olwo lwe lunaku lwe yasembayo okubeera ku social media. Kati nze bwe nalaba nga wayiseewo obudde ne ngenda mu WhatsApp ye nenjagala mukyekingeko. Nenjagala mukyekingeko ndowooza nga wakayita ennaku nga 3. Bwe nalaba ennaku 3 ne ngamba kangende mukyekingako. Namukyekingako gundi teyatiikinga era paka nakati kukyaliko katiiki kamu ku WhatsApp ye. Awo nno ne mmanya kyokuleka nga amasimu baagabbye waba walina okuba nga waliwo ki? Waba walina okuba nga waliwo obuzibu. Kaakati olunaku olwaleero mbadde ndi mu pulaani, actually olunaku olwajjo nabadde ndi mu pulaani okugamba bannaye simanyi oba nkyaliko bulungi kubanga mukimanyi netiwaaka eno nfu. Olunaku olwajjo nabadde nkyali mu pulaani ey'okukola ki? Ey'okubanga at least nkolayo posti neebuuze ku Masaba wa gyali naye ne ngamba sigenda sooka kukola ki? Sigenda sooka kuteekawo mbeera. Nesitukola posti eyo. Naye olunaku olwaleero waliwo comrade azze mu kabokisi kange naŋŋamba batoke okimanyi nti nno Masaba balabika baamuwamba. Konze ne mugamba okakasa essimu ye zibe. Wali eri babbako essimu yaawe mabega neera yamala n'akomawo online by the way. Lwe yalangirira nti essimu ze baazibba yamala n'addamu n'akomawo ko online era ne kwolwo wennyini yali ku kitebe era yamala n'akomawo online. Naye comrade olwaleero ampadde information n'aŋŋamba nti Masaba baamukwata gye sinnaba confirminga. Njagadde njije njogere gwe wenna ali eyo kuba ffe tetumanyi baŋŋanda bako ba mikwano. Tetumanyi baani ababeera sayidi zeeyo gy'abeera naye bwe mbyogerera wano so wayinza okubaako omuntu yenna yatusinga information nabeera ng'agituwa. So baŋŋambye nti nno baamukwata. Ne mbuuza nti baamukwata batya? Ne baŋŋamba nti baasooka ne bakwata oba ab'eŋŋanda waliwo ndowooza brother we gwe baasooka ne bakwata nga baagala Masaba abeere ng'ajja. Yeyo information gye bampadde gye sinnaba confirminga. Mujja gikonfaminga mu abali kuno mugenda kubanga munoonyereza. N'aŋŋamba bwe baamukwata muganda we naye ne bagamba nga baagala Masaba ajje. Era ndowooza Masaba ne yeereeta ku poliisi oba wonna we baali bakwatidde oli muganda we then mbu ne batooli kati ne bakwata Masaba. Ye information eriwo gye nkugambye gye sinnaba confirminga. Tambuza video tujja kubanga ekituufu tukifuna. Kaakati eweredde ddala wiiki bwe kibanga information eyo yentuufu ebeera eweze ddala wiiki nnamba nga Masaba ali n'abasajja naye nga tewaliiwo akoze eki? Tewaliiwo amanyi oba mukitegeera. Kati ono gwe basooka okukwata audio zo nzifunyeeko naye ate audio ziri mu ssimu eno yennyini kwenjogerera. Gwe basooka okukwata akubirwa amasimu naye ndowooza ali mu kutya kungi. Akubibwa amasimu naye ta ansalinga takwata masimu. Simanyi agamba oba baani baalinda tayagala kuddayo eri gye yaleka munne ng'agasima baani baalinda alina baalinda oba bajjajja oba baani basobole okugenda okubeera nga bakola ki? Nga baddayo okwebuuza gwe twaleka wano yaddawa. Naye jjukira egenda kuwera wiiki nga muganda waffe oyo to go to Uganda where the junta kakati muganda wange Kakooza Medi ebintu bineeno muna ebyoku ground byo si byangu oba okitegeera. Ebintu by'oku ground bineeno si byangu naddala singa obeera ng'obeera ku ground okwo ng'okola ki? Nga obeerako online okwo mobilization nga ali online. Kubanga letwogeredde kuneno ku social media of course babeera bakwetaaga kubanga Masaba lyayogeredde ku social media y'omu ku bajjajja b'okwogera wano ku social media of course babeera bakola ki? Babeera bakwetaaga. So information eriwo eri nti teri muntu agezezzaako contactinga Masaba n'amufuna. Ekyo kye kisooka. Tewali muntu yenna agezezzaako contactinga Masaba n'amufuna. Ekyokubiri
information yo gye mbagambye nti basooka ne bakwata ono oli ne yeetwalayo ne bamukwata sofa yeeriwo gye bandeetedde kati era nze oluggi ndeetedde information yo ne bagimpa ne nva ku byonna byenkola ne ŋŋamba oli Masaba muganda wange kyekisooka Masaba comrade kyekyokubiri ffenna tukolera waneeno ku lujjuliro kale wetuweerereza tetukolerawo wetuweerereza ku lujjuliro era kyemmanyi singa nze mbeera miisinga Masaba kennyini abajja kukola ekintu kyekimu kyekino kyenkola agambe nti bannange batoke nga tetumuwuliza batoka aliriddawa mba nkimanyi nti Masaba ajja kukola ekintu kyekimu kyennyini kino kyenkola kaakati bwe kibanga information eno si ntuufu nga Masaba gyali yenna amuli okumpi ne bw'aba talina ssimu omuwe essimu omugamba alikodinge obere ng'otukola ki nga tufuna obubaka okitegeera kubikwata ku Masaba ne bw'abeera ali out naye era tuba tulina okukyogera ensi emanye oba ye bw'aba gyali aveeyo agambe bannange baganda bange gyendi byebiro nebiti bye byantuukako y'ensonga lwaki mbadde nga teri muntu asobola kunfuna. Waliwo bano ba honorable bemmanyi be nalaba naye ku video ng'ali ku live video be yalinga atambula nabeeyo eyo ewaabwe eyo mu kyalo nga batambula bakola charities bakola mobilization. Simanyi lwaki abo bo tebannaba kuvaayo kwogera kubanga abantu abo babeera mu groups nnyingi. Simanyi lwaki bakyasirise busirisi bandivuddo ne batugamba nze ensonga lwaki saagaana tambula n'abantu ntuwe batyo muba muyisaamu eri akozesa media ye azimba erinnya lye muyisaamu kumbe n'abasajja bakola nti gundi waali awo ku gurawundi gundi waali ku gurawundi awo wennyini wuuyo tumulaba alina ku online ali mu kutambuza oba mukitegeera ffenna munnange agambye atya ate abadde akuba ku mutwe ekituufu yakuba ku mutwe mu Masaba yayogera bya ddala si eno blogging yaffe oba y'abantu abamu nange njogera bya ddala si eno y'abamu abakola ki abayisaayisaamu just okusudiya kwogera bya ddala era ffenna aboogera ebya ddala ffenna batunoonya kubanga omuntu gwe baasembawo waneeno okuta political prisoner gwe baasembawo okusumulula yagamba ku bantu be bamubuuzaako bamubuuza ku batoke oba amanyi ebinkwatako wajembeera yonna entambula zange oba azimanyi Security ate eyo nagifuna muganda waffe Nasiifu bamuta ensonga ezimu kuzaamuteesa ne bamujja ku fayiro yengeri gye bamukubamu n'abeera nga afuna obuvune munda okitegeera kati bamubuuza nnyo kunze so ffenna ababeera boogera ennyo ku bintu ebyalaali tubeera ku layini nga batwetaaga so kati ebyo bye bya muganda waffe Masaba gwe wenna ayina information njagadde akantu kano nkayiseewo gwe wonna ayina information ng'ekwata ku Masaba ojja kujja ogituwe jangu ogituwe oba baako gw'ogiwa wenaaviira ku live eno olunaku lwalwo naawungeerera ndowooza nga mukoze eki nga yenna alina information entuufu ng'agituwadde ate naawe muganda oba nammwe baganda babali eyo mulekeraawo okubeera nga babakubira amasimu temukwata temuddamu muli mu kutya muve mu kutya mwogere information entuufu nkugambye gwe wenna ali waneeno Masaba tasobola kumala nnaku 2 nga toyinaako omulabe obanga akoze posting avumirira obanga akozeeyo live obanga ali ku TikTok kati eweze wiiki bwe baba bamukwata muganda waffe wiiki namba ng'ali n'obusajja so ekyo si kirungi mutambuze information kubanga era information ze mbadde muzitambuza nga mugamba nga abibakolera bulungi actually abiboogerera so kati mba mulina okutambuza information n'okukola okunoonyereza nange era nzira okukola kunoonyereza bwe kinaaba kyetaaga bino okubifuula seri evidiyo ya Masaba okugifuula seri nja gifuula seri buli information gye nnaafuna nga nkomo nga njibagamba oba mukitegeera ne bwe mbeera nga ngifunye mu evening era nja kudda nkole ki nja kudda mbeere nga njibagamba so byo bikwata ku muganda waffe Masaba mbadde manyi kino wano mu comment wajja kujja omuntu ayinza okuba nga alina kyamanye ekisukkakaawo never should also be careful asabula nnyo Twitter yes Sharifa Kabugo yali asabula nnyo Twitter Masaba si wa bulijjo nnyo gwe ky'olina omumanya
Aisha Mugenyi banne mwenna tubatumidde yadde nga tuli ku nsonga za muganda waffe singa obeera nga naawe oli kuneno ng'olina information giteeke waneno mu comment tugisome tumanye nti nneyo tugenza okugenda nga tukoze eki tugenza okugenda nga tugitegedde buli muntu yenna yenna ng'oli mu diaspora nze nkubuulira gwe ne woba tokimanyi nti nno nakyemalira akumanyi ye aba akumanyi so bw'otuuka waneno ku gurawundi oyina okunyweza security security oyina oginyweza ffe be mulaba waneeno tetutambulira mu bulamu bwa bulijjo nedda tulinga nga abatakyalina na mikwano kubanga abantu abamu tubeewala gy'okoma okwasosietinga n'abantu abangi abo ku bo kwe bakwata ne bagamba gundi mmanyi tubeera naye eri ewuwe gy'asula nga tukirinze kati ebiseera ebisinga olumu obeera lonely obeerako omu n'obeera bibyo ebiseera ebirala ate waliwo we weetaagisiza banno ng'olina okutambula nabo basobole okukola ki in case waliwo ekituuseewo basobole okuba nga batambuza information kati tolaba muganda wange Masaba gy'abadde abeera nti osobola n'okubula wiiki nnamba nga tewali atambuza information oba mukiraba so baganda bange ego ge mawule ge mbadde mbaleetedde si malungi weba bituufu nga bamukwata mawule si malungi tujja kuba tukomawo tubabuulira ate ge tunaaba tufunyeewo amannya n'eddoboozi batokke nange kanzireyo gye mbadde amannya n'eddoboozi batokke yenze munnammwe mwebale mwenna ababaddeko mutambuze information buli omu agamba omulala ki ekigenda mu maaso ku ground. Embeera bwetyo bweri baganda bange mikwano gyange embeera bwetyo bweri era twongera obajjukiza n'okubategeeza ti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine His Excellency the Elected President of Uganda agenda kuba ebintu abikolera ddala tweyanza President.